Nurudini Ntege mazede megaton ge manya sente biliyoni 5 zirese obuzibu kyogerera mwami Kyagulanyi avuddeyo n'abanga avumirira sente zino eza President Museveni yagambye okubeera nti baziteeka mu ssako era saawa eno yagedde bigambo bingi nyonga mukambwe agamba sente zino zandikoze ebintu ebirala okusinga okubeera nti baziwa ba blogger nti yagamba nti sente zino bazonoonye bwonoonyi si yekka avuddeyo Ababakabo yakolanga ne mwami Kyagulanyi yagambye nti yamuleeta mu politics naye yagalayo ku ssente bamwe ku ssente mu kaseera kano mwami Kyagulanyi waaviiriddeyo ba blogger bali mu kwogera bigamba abasinga bagamba sente zino waki baziwadde ba Kasuku waki ba Megaton be bazirimu lwaki ba Ntambi ba Sharom bazubeda be bazirimu naye nga tebaganye muntu n'omu kubeera nti yeegatta ku ssaka eno naye nga mwami Kyagulanyi agamba agenda kulwana okufana obutanyagwa sente zino zireme kubeera nti baziwa ba blogger. Kasuku abadde mukambwe nnyo abadde awo kutoka ntoko nga mukambwe kyakoze musajja wo Kazola nkoko baana kuba naye yavuddeyo n'agamba nti sente zino baziwa batya ba blogger. Kati tugenze ku mwami Kyagulanyi obukambwe bayolesezza nga bungi ku sente zino yagamba sente zino agenda kuzirwanyisa tebaziwa ba blogger. Agenda kola kuzirwanyisa abadde ku nnyanja n'agamba nga nyimiridde ku nnyanja eno ng'akola ki bamwambulula abadde atudde nga emabega waliyo fulaga ng'ali bw'ati sente tagenda kukkiriza ziwa bano ba blogger sente ayagala zikola ebirala buuza ku bantu tutandike. Well, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya Nurudini Ntege once again twogera ku nsonga ez'enjawulo omuli ebya entertainment, politics, lifestyle na buli kintu ekibeerawo mu ggwanga tulinde buni bw'olaba ensonga ezze mu ggwanga tegabutezi tuba twatuuse dda. Yes sir. Ebigambo mbiwulidde sente zino okuva waliyo naliyo ekisozi era na video gye ndabyawo nga bakutimbye amajjolo beno bakulaga bwe bati ng'otudde oli bw'oti ntudde mpuliriza. Mwami Museveni akwata biliyoni agamba ssako ya Kasuku njitemu biliyoni 5 kuva ebaleeta we bagamba okuwa Kasuku sente zo zaatannafuna abantu boogedde ebigambo bwe tusembeyo okulaba ow'amaanyi azoogeddeko mwami Kyagulanyi nga mukambwe era agambye ne bamala bazibawa avayo gyali. Well, ensi zonna President Yoweri Kaguta Museveni essaawa eno ekisooka kimukakatako okulaba nga buli munnayuganda ali mu ggwanga lino ali bulungi. Okiwulire kikakata ku president oba gavumenti ebeera mu buyinza okumakinga sure nti population gyekulembera ebeera bulungi kimu. Naye kyanguyira nnyo gavumenti okusanga abantu abeekuŋŋaanyiriza awamu okubateekateeka okubakulaakulanya kubanga omanya nyina abantu abawera benzibuludde bw'ofuna abantu abeekuŋŋaanyiriza awamu nti bali 100 bali 100 bali 15,000 mutwalo baba meka nga balina ekintu ekibagatta kimu osobola okugamba abo kamba teeketeeke kambawe ne kino basobola okukola ki okukulaakulana. Ekisooka bannabyabufuzi b'e Uganda aba opposition balina omululu n'ettima okulaba ku bantu abalala nga bafunamu. Opposition gye tulina e Uganda eri mu mbeera nti eyagala nga yo efuna naye nga abantu ababagoberera bali bubi. Lwaki ogamba bwotyo? Luli babadde bawa ababaka ba Parliamentary obukadde 2 obw'emmotoka kati bagenda bawa 3 bisatu mu bukadde bumeka 15. Sinnawulirako mwami Kyagulanyi nga yeekalakaasa nti sente z'omuyi w'omusolo bazonenera mu mamotoka. Omanyi lwaki? Simanyi. Kuliko percentage erina okugenda kavule. Nkubuulira anti kati gwe ompuliriza ku sente z'emmotoka kuliko percentage erina okugenda wa ku kavule. Mwami Kyagulanyi wa kitogi kati awo nedda ababaka ebibiina byonna bisobola okukola enteekateeka zaabyo nti bwe munaaba mugenze mu Parliament
mujja kutusakirayo okusinziira ku musaala ekibiina kisobola okukola ki okuyimirirawo naye ono Obote Zulibanzi omukenkofu ow'Ejjalamba ow'Enampirika ezo ssente yazifunamu ddi kibuuzo kinene okutta abantu abannuupu 50 mu bameka mu babiri simanya alina ku kalikyuleeta awo mbalira miliyoni 310 tetuba Buwumbi times tulabe obazenkana ne babadde ba bloga omuntu wagamba mbu ssente zino ziri mateeka anti amateeka ne Museveni aliwo mu mateeka Bobiwine gwayagala okuggyako kyekifuula mu mateeka ye constitution bw'ogamba nti nno ssente ab'emmotoka zebafuna ziriwo mu mateeka bw'ogamba nti ssente ddamu osome ziyinza okuba zisukka mu 15 Obote obadde obaza otya naye mbadde nkugamba Museveni constitution emukkiriza okwesimbawo kubanga bajjawo ekkomo ku biki ku bisanja ne bajjayo ekkomo ku myaka kaakati ebyo byonna bikufuula nti biri mu mateeka naye omuntu omulabi ali ku ludda olw'opposition bw'olaba nti Museveni yakyusa constitution najjawo emyaka ekkomo ku bisanja najjawo ku myaka kuba kweremeza mu buyinza naye ate mu mateeka wali ligale nti constitution yekola ki yenzikiriza kati saagala Bobiwine abeere double standard bwe kiba kimukolere ago mateeka ekiba tekimukolera si mateeka ababaka ba Parliament bafuna ssente obuwumbi 16 nezigwamu abo b'opposition tetunayogera ku zaaloopu zaafuna lindako aba NRM abatwala ebitundu 449 nabo bafuna emmotoka zezimu FDC bonna abo bwe nagamba oyo azibala ayinza okukalikyuta ayinza okufa ayinza okujaminga bala obukadde 315 times bali bameka bali 5 nga 4 oba 3 gwe balamu kalikyuta bwetaakufeeko bali awo bakuba ssente bakwata obuwumbi obugenda mu bimeka mu 2 naye oba obusukka mu 3 obuwumbi 3 motoka bumotoka naye ng'oli akubuuza MP kyayingira Parliament nga teweesobola nandirabye ku Bobiwine ng'agamba ffe nga opposition tugamba omubaka ateesobola kweyimirizaawo tosobola kwegulira motoka tosobola kwegulira data tosobola kweriisa gwe mu Parliament tojja totuula obuwumbi obusoba mu 3 busaasaanyizibwa ku motoka siraamu olimba ababaka 5 gamba 6 si 6 mbaka ssente ndaba katono bukadde 3 mpozi nga bwewasoose wagize emirundi emeka n'obuwumbi enkaaga obumanyi ate naziba ssente times 5 tubaliraawo anti wano efudde ate kaki kali keegattako muno gikyusa bana abibala tugende mu maaso mu bibalire eyo bebalamu awo obukadde 300 ddamu ozigatte zino nno ziyinza n'okuba si buwumbi buyinza okuba bwe busiriivu trillion ate kisoboka bandikuba trillion nikuba obukadde 3 ekitegeezo kimanyi nti ababaka 4 ababaka 4 bayinza okuba bali akawumbi ababaka 4 bali akawumbi mu mmotoka bw'ogambye bisatu kuba ebisatu bali akawumbi babaka 5 bakuba si kawumbi ababaka 5 mu mmotoka kati olwo tuli ababaka 10 ne bakuba obuwumbi bumeka 95 babaka 3
awo nno obadde okyazimba ekintu mwami Kyagulanyi ebigambo Kyagulanyi njagala mubuulira yakubye ssente afe nnyo ku bantu tabafuddeko kimala alulunkanira bano abatono abaafunye ye yayagala okufuna yekka njagala Kyagulanyi mu 2017 yafuna emmotoka eyo eriwa nga bw'alina zitundura bw'alina zimotoka kyeyo gy'alina endala naye bamuwa ssente ez'emmotoka baazimuwa teyazigaanako ebi bibiri ne bamuwa omusaala gwa milioni 2 mwezi 25 azaawukana suuti milioni 4 teyagaanako yadde olw'ataano nga bakavulira anti nkutemera Kyagulanyi Ssentamu mu mululu gw'aba opposition simuwulirangako ng'agamba nti bwe nkutte peeni n'olupapula gavumenti esaasaanyiza ku mubaka wa Parliamentary akawumbi bw'abalamu akawumbi ako eggwanga lifiirizibwa vis-a-vis kye batuddiza njagala kuwulira ku Kyagulanyi nga tannayingirira ssente ze bawadde ba buloga ba Kasuku atulageyokko nti oyonoona zita nti ssente za iPod oyagala abalage ze yasuuza ku babaka bano ku iPod agaye mwonoona ssente za muwa musolo ekibiina kyakisobola kweyimirizaawo kiveewo anti zino ziri mu mateeka kigambye pulezidenti mu bajeti ya pulezidenti mubeeramu mu bajeti mubeeramu ssente za pulezidensy bajeti ya pulezidensy ebeeramu nga yiye ze yatoddeko n'atuwa ati nze nkutemera tetumayo bayajja eno oba yajja eri era bw'onoowuliriza Ssemujju Nganda ajja kugamba nti omukulu atambula ne bbaasa awo naawo oli amusanyusizza kye bayita pulezidenti nti ali mu kifo kaakati nze njagala omuntu ayagala okulaba abantu nga babonaabona nga naye yenyigidde mu kubonaabona Kyagulanyi Ssentamu ne banne be bavumirira ssente ezo njagala basooke bavumirire opposition buli ssente zeefuna njagala tutandika okukolera mwoyo gwa ggwanga for God and my country era njagala Kyagulanyi Ssentamu mu May agamba ababaka ba opposition temulayira olaba kisoboka anti tebalayira lwaki gavumenti teriko siye bamubba kati obutalayira kiba kimuyamba ki kitaga opposition ya ddala kiraga opposition ya ddala kyogamba kyotegeeza bakubba Museveni si ye president bw'olayira oba ofudde Museveni president ogenda kulayiranga wa opposition oba okkiriza so ffe tugamba Bobiwine yani ye president kati tokkiriza birayirayo ani agamba nti ye president fe aba opposition bwe bagamba ye president naye kino bona abagamba nti mwami Kyagulanyi ye president wange baba bategeeza ki kyenjagala batuukirize ekyo tebalayira nali ne Zambali meya talayira BMP tebalayira ba chairman LC biki tebalayira lopu tebamulonda kuba we mukkiririza okulonda lopu Museveni abaaliwo mu mateeka byonna byogenda okuddako tunyumiza oba otutadde mu mbeera ffe olwokuba tuli basiru ogambye otaddamu statement eyo wokkiriza nti leader of opposition nti ye Joel Ssennyonyi ne tukusanga ku kavule ng'ogamba Museveni si ye pulezidenti eno ng'olonze leader of opposition kitemeretemera omuntu leader of opposition ye mubaka kati mu Uganda kiri kiti leader of opposition alondebwa ekibiina ekiri ku opposition ekitaawangudde buyinza ekirina majority number of MPs in parliament onfuna kirina ababaka abanje ku opposition nti DP bwe tubibala ebibiina ebiriwo byonna nga tubigasa ebya opposition ebiri mu parliament nti kiriwo ekyawangula nti Museveni yawangula n'enyalemu ye katwagale leader of opposition gattamu akagamba
opposition. Ebibiina ebiri ku opposition asinza ababaka abangi. You cannot be in government and you oppose. Kati leader of opposition obeera ku batali mu gavumenti oba okkiriza nti eri gavumenti eriwo ye yawangula. Kaakati ffe abagiwakanya eyo eri mu buyinza. Naye bw'omala obbironda ng'ojja mu baamawube bannayuganda anti kati bo bagamba naye nebakkiriza oli ye pulezidenti wange ye yawangula era eri eriwo mu bukyamu. Naye ate ono ekigambo kiyita legitimate when you accept to choose and select leader of opposition. Government yekisikiriza. You are legitimizing the sitting government, which is Museveni's government. Era bw'emala okikola n'ekugamba nti tumuwadde emmotoka n'abasirikale abanaamukuuma nga leader of opposition. Naye bannaye balina abakuumi. Okitegedde. Nasooka okulaba yali mpuuga oyo omulaba. Twali ku babaawo. Oba wali ontumye eki? Nfuluma nsanga abasirikale nga 8. Abo balaba. Baŋŋamba toyinemu abanenze bantumye mu. Ayitawo. Lopu ayitawo. Ate bangesenyi bamwongedde. Right of way nga leader of opposition. Bajja kugakasa akasajja ako ayina abasirikale abatuule eno. Alina budget eyenkana ne ya deputy speaker of parliament. Nti bw'ova ku speaker wa parliament budget eddako awo ne lopu gy'aba nayo. Ayina n'empapula z'asayiningako okukkiriza nti nze leader of opposition. Omanya amulonda president general ow'ekibiina ekyasinza okuba n'ababaka abali ku ludda olwa opposition. Ekitegeeza mwami Kyagulanyi asobola okusalawo n'avaako Ssenyonyi. Ye yajjayo mpuuga si ye yajjayo. Kuluna ayinza obutamulonda. Anti nkugambye Kyagulanyi kikulaga nti nno muyaaye. Anti nkunnyonnyola emboozi. Toyinayo kigambo kirala. Ekigambo. Anti obuyaaye ntegeeza kutugamba kino. Gw'ogamba nti awuddisa abantu. Yes. Gwe mubuuza ani alonda Ssenyonyi. Kyoba ombuulira kyokka. Ani yalonda Mpuuga? Ani yajjako Mpuuga? Ekitegeeza mwami Kyagulanyi alina obuyinza bunene nnyo. Byonna bw'olaba nti opposition mweri mu Uganda. Naddala leader of opposition. It is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bw'akugamba nti takkirizaganya nti Museveni ye president. Ate ng'eno bw'alonda ekifuula Museveni president. Kambuuze. Ontegedde? Kali koyogede nti mwami Kyagulanyi kasita alonda Rob. Aba akkiriza yennyini nti Museveni sijja kujjayo ng'olayira naye ekituufu kiri nti gwe president wa Uganda. Asobola okugaana omulonda. N'okulayira n'agaana. Kiba kireka wa gavumenti. Anti muba mugijjeewo nti mu Uganda temuli muba mugitadde mu kazito. G'olinda agaane bugaani ky'oyagala. Kubanga agamba baamubba. Era baamubba. Museveni si ye pulezidenti. Museveni agenda okulayira nga paalamenti emaze okulayira. Kaakati bw'oba ogamba nti paalamenti emaze okulayira. Ababaka bonna bamaze okubeera gazetted. Omaze obbawa babulayo just induction. Babatwalako mu training ne babayisaamuko. Awo nsimbi. Zonna nsimbi. Jjukira baafunye eddabu no 315. 315. Amasuuti gammeka? Masuuti milioni 8. Nalebe Zambaali yenna takyasobola okutambula. Ati si omunene mugimu. Bulijjo yakona bukonyi. Zambaali yakona bukonyi. Kati agenda kulya ku mmere eriko ennyonyi. Nkeretanyi. Agenda okulya ku mmere eriko ennyonyi. Nalabye gundi bamuyita era bw'aba Zambaali mukwano. Makinde yani. Ono Makinde ono omukulu. Mulya nnyama. Bagenda kutufaako okwabika ebyokulya bigenda kusukka nga balya buli. Bwe banaavangayo nga bakusanga ewahamu. Eno gavumenti teriyo. Nga naye ajjidde mu mmotoka embi. Bagenda kyusa n'ennamba z'essimu. Nina emmotoka nalabye eno basaaliro. Asumaani. Njagala tuulamuko. Bano emmotoka ng'enyirira.
be babaka abaagala okujjako gavumenti era mbi nnyo Bana- era sente za Kasuku bana abasajja Sente z'ababloggers. tebaagala gavumenti ya Museveni kuvaako. tebayinza kugyagala Bwe basinga okwagala Museveni. n'omala obagandi Museveni agenda Alagawo bagambye akooye. kali bakutugano bakusanga wafudde ng'omusajja alina kaadi mu Neewuunye abagamba nti gavumenti mbi bo be basinze ogifunamu. Bagifunyeemu. Nalaba ennyumba ya Ssenyonyi. njagala omugamba atuweyo ennyumba mu 2019 yali alina ng'akyali mweno bleeding ki country. country njagalayo omubaka wa parliament aliyo atunyumizeeyokko ye sente azijjawa Bangamba nambuza alina sinotwaka 40. ebyo bakugamba naye njagala kuŋŋamba ebyobugagga bye tulaba gugumbula mu bitundu bo sente bazijjamu eno gavumenti embi Kati bino byoyogera olumirirwa muntu wa wansi oyo. nti baba bakutte Kasuku ne babulooga bonna ne babagamba nammwe bwe muba muyina ssako katubatuulemu obumbi 5 musinziira okulaakulana ko mmwe balidde kiruddu ababaka lwe bagenda okuyingira paalamenti bagenda kulya kiruddu nga 10 Ebyaddala. oluyingira lumu bwe luti kiruddu 10 mulundi gumu Museveni lwaki ayinoona sente zaffe ezo mu babaka. anti ze nkugambye Asalewo. njagala kulaba ku Kyagulanyi ng'akulembeddemu nti tebaddamu kuwa babaka mmotoka njagala kulaba ku opposition nga bakulembeddemu ekimala munyaguludde eggwanga lino temuddamu kuwa babaka mmotoka ekimala abasomesa poliisi n'abakozi ab'enjawulo bafuna emitwalo 5 kakadde kamu Abasirikale. abasomesa ababaka ba paalamenti abo ba senior 6 bafuna miliyoni 1 ku mitwalo 8 Ate ng'okuzifuna. omubaka ayina just senior 6 afuna miliyoni 35 tebannakuteera ka allowance zigirako sitting committees neddiirwe ezikutulwa awo Bayina gundi mwe babeera babuyita batya? Obukiiko. anti ze committees Buli mubaka abeera kakiiko. ababaka batuula mu committee n'ayingira gwe balinde bonna bawulira bwe banaabawa committee ekinaavaawo enjogera ekyuka Boogera Luchina. anoonyerezaako bunoonyereza n'akubako mu mawulire conclusion tozifuna teri kitongole kibbi wano mu Uganda nga ababaka ba paalamenti Be basinga obubbi wano. be balemezzaawo obubbi bafunayo abantu nga 3-4 mu kisanja ekiramba be balemerako ne bakugamba bamutuula kitufa naye Kibayita okusadda. okufa n'obutanyaga nebuuza Ssenyonyi nti komiti gy'obadde okulira mu myaka 5 baliwa boogamba bano mbasindise Luzira gavumenti n'ennemesa tuweeyo se tukuba buli mwezi mutuula ate Uganda tugamba obuli bw'enguzi bungi abantu babbi kati abasajja abatula ku komiti zino bikoma wa Lupona alina omugaso mugundi mu Parliament okusinziira ku byakola. yakiikirira oludda oluvuganya lwonna yakiikirira minority nti mu bangi yadde gavumenti erina ababaka bangi Erina majority. naffe minority tuli bantu mu ggwanga tulina rights bino wammanga byetwagala era ojja kujjukira lopu ku kiseera kya omukulu ono we Masaka Mathias Mpuuga yatuuzako paalamenti ebweru tetujja kutuula okujjako nga batadde abantu baffe tetujja kutuula olwo nga yeekandazi mu mbeera zonna bamala ne babawa bbeeyi nga balaba bano nabo era basimbye Nakakongo. Siwanyana ali bweru Ku mpuuga ne Joel Ssenyonyi ani yasinga okuba akaseera akatono ke babaddewo gwani gwolaba asinza okubeera nti agattako? opposition terina kyegatta ku Munnayuganda Ebeddala. mu paalamenti gye njogerako bali ku kiri kye nnakugambye
bakola kye bayita decoy bakutega akakodyo naye nga gwe tokitegeera bajja boogerera nnyo mu nkuubo ebintu ebitabisobola kubeera captured baŋŋamba lutamaguzi kye olukubo yali yalusasula era agenda kuguza muntu kafu mbu yali yalusasula ebyaddala nambooze ku lukuubo bajjawo mbu era ye wali tateesa naye wano mu lukuubo waddala tuteesa naye omubaka mwerabidde mu kugamba yali mu parliament oyo gye bayita speakers eye speakers eye eyo atunula butunuzaawo nga bitambula nagamba namboze kikomeko obotezi lubanza omukenkufu tekuba budde ganja ng'oyogera nsonga zo ng'oyogera sipiika yakuwadde omukyala bamusongamu n'agamba nze madamu ogamba nze sirina buzibu bwengamba n'oyogera kuba omaze okuyingira mu ansadi nkugambye oba oyingidde sirina buzibu palamenti neggwa kyeyakola olukuubo naye nga wali bamugana n'agamba nze byonna ng'NTV ereeta bwe yafuluma mu lukubo n'abaga mundabanga tetubikkiriza netugamba yoyo waffe wali bamugamba ogamba kinti nze ndi bulungi bavugira bakasiru kakati byonna nga bitambula nina ekibuzo kyange mwami Kyagulanyi obadde ombuuza nga Kyagulanyi tannajja kwe kuga nti palamenti bw'onoonoonya ensonga ezeekalakaasisa ababaka ba opposition mu palamenti vis-a-vis n'ez'abantu ojja kubeera shocked ababaka ba palamenti basobola okugaana okutuula nga bakutte Bobiwine ababaka ba palamenti bayinza okugaana okutuula nga bajjeeko bataddewo etteeka lya intaneti erigenda balemesa okulabika ku mikutu ababaka ba palamenti tebasobola kugaana kutuula nti abasomesa abawadde sente ntono baabasawo ababaka ba palamenti basobola kugaana kutuula nti amalwaliro temuli ddagala tetugenda kuddamu kuteesa okujjako nga lwo supplementary budget ekoleddwa tumenge sure nga amalwaliro gonna mulimu ki eddagala tetugenda kuddamu kuteesa guno omusolo gwe mutadde ku bannayuganda mugenda bazza mu byalo abantu bagenda kufa tujjayo kali kitone ne tubalanga ebyaddala omuntu wakwata kati nalaba bakwano bange aba bridals abatunda engoye wali omukyala ali awo ku hamu bamita Nalongo bridals akugamba fact baagala kusinkana president abatunda bino ebigundi gemikolo agamba ekisinga obbaluma kiikino omusolo baguwa mu kiro oleeta gomesa emu ne bakugamba omusolo gwayo emu $5,000 ate ezitowa gomesa eriwa kuliko amadinda kuliko omudalizo amapesa ne bamugamba gomesa emu $5,000 gwe kubamu akafaananyi kitegeeza agenda ogigula wa sente mmeka tonnabala ze yagiguze tonnabala renti kakati nkwadde example ya Nalongo bridals awo ku hamu ayambaza abagole naye point eri nti waliwo bano abaleeta t-shirt zino nakugamba omusajja magoba nga tannafa magoba arcade yali atuusa gomesa z'amaanyi naŋŋamba URA yatabuka Satini mwana z'Obama olaba eno t-shirt nga bweri omusajja wa URA akugwirako eddalu nakkakasa eno eya bbulaako ojja giweera omusolo gwana lwaki eno mu red ekinaana kikukutte n'omugamba taata zino t-shirt zezimu bwe nabadde nzigula Thailand, China, Dubai, America naziguze teeka wali konteyina omulala gye bw'onooleeta sente ng'otwala ki konteyina n'akugamba abasajja beewa obuyinza obutasoboka naye ensonga eyo gye njagala okulabako nga palamenti tetugenda kutuula bwe muba temusaze ku musolo bwe muba temutereza nsonga zaki
za musolo gw'abasuubuzi bwe mutatereeza musolo mugenda ku tebasobola ebyo byekalakaasa basobola obyogerako mu parliament but it is okay to pass time ne babyogerako mu parliament ne biyita bajja kwekalakasiza internet ekosabbo ekitegeeza bano bamemba parliament kati opposition si NRM tebalumirirwa bantu tebasobola kukulumirirwa ggwe naye nobaabu wogera lwaki bavaayo okwekalakaasa beekalakaasa ku nsonga ezinyiga bo so si ezinyiga ggwe ezinyiga abantu nti Bobiwine singa akwatibwa bayinza okuga tetujja kutuula kuba balinako political capital political mileage nti bwe weenyiga ennyo ku Kyagulanyi kaadi ojja gifuna abalonzi bajja kuwa bajja kugamba oyo waffe naye abalonzi bo bayiga ddi bannayuganda bamawobe kuba kati nga wobyogedde bonna nti abaka bano abali ku position nabo banyigiriza omulonzi omunaku ono amuwagira banaayiga ddi kuba kati bagenda kujja wano bakuvumi kanoludiini nze sibalinaako buzibu naye njagala olyampakanyi olina kibiina mwoli nze Uganda nze sinnafuna kintwala sinnafuna kibiina kikole ebyo bye njagala bino byonna tola nti mwami Museveni yabireesi tasobola teeka n'agamba sente ziweebwa ababakazi namuvaako ne nkugamba wakakasa ye talina njagala bano bamunzigireko mbeegatteko bakole oba argument okitegedde Museveni okkiriza mubi nga bwe mumutugamba kati bano abatugamba bagenda omujja kati njagala kulaba ku balungi naye abalungi abatugamba nti ono mubi batubba bubbi bekkusa bwekkusa mbakulaze ku miliyoni 3 bajja kugamba kikyamu bwe banawa bebekulu akawumbi bajja kugamba alidde sente zimu wa musolo gw'olidde zaani bagenda kugamba abo babaka baffe babireke bagamba ateesobola tajja abasobola be baba bajja bajja kugamba abasajja ekibuuzo the past 20 years contribution y'abasomeza vis-a-vis contribution y'ababaka ba parliament eriwa abasomesa bajja kusinga abantu abo police ejja kusinga abantu abo ab'amawulire bashepinze eggwanga lino compared ku babaka ba parliament bawensi direction bafuna sente mmeka era njagala kugamba president nga nsinzira wano mu kamera wawadde babbuloga obumbi 5 ne babbuloga ba mirundi emeka ebiri abongera obumbi bumeka 5 ba YouTube abali ku level ya ekirasi nganze naawe tugabane ku buno 5 bano ba TikTok abarama bani nabo baba obumbi bumeka 5 kati bwe bamala content creator yani tetugendayo nze nyiga nnyo omuntu ogenda ku kaccano k'omuntu kati ng'ali okwavuma abantu content creator ye muntu a publishing work on a daily videos photos to the public nga mulimu information public jeno consuming on a daily atona atemyemuko oyo na abakulozi tu a blogger oba a vlogger because yaba atambuza video etuke ko oyo naye aba content creator oba onfunye bulungi kati president Museveni njagala mugamba ayongereta akwate ba blogger abongere obumbi 10 bafuna obumbi 10 na bumeka kuba bangi nnyo Kasuku bagenda mulyamu amaso ne bamulyamu gabwerere naye mwami Kyagulanyi abadde mukambo Kyagulanyi tumuveeko kubanga talina kyatugamba bwanajjawo sendeze mmotoka nga tujje eno bwanajjawo ababaka bafuna miliyoni 3 ku bannayuganda abali obubi bwagamba Uganda gyagamba mbi nnyo ofunamu otyo omusaala gwa miliyoni 3 ave kasente k'omwana sika mwana ave kasente kafu ave kasente k'aba buloga ku mutima omubi kwatudde andi kati mubuuzizza bwe guba si mutima mubi lwaki olaba abantu abaagala okwejja mu bwavu gwoga balemeremu kyokitegezaako gamba mwami Kyagulanyi tayagaliza kyatafunamu takyagala wano senga bagamba nti alinako omutemwa awutuba naye baalinyisizza obukadde 10 ne bazijja ku biliyoni 2 ne batuuka ku 3 tannavuma ku ssente ezo bayongeddeko 10 kiramba babadde mu 2 kati bagenda kufuna 3 nga tazoogerako kati kyogamba nga tannavumirira zino avumirire ziri za Kasuku ne Megatron ambuulire
kyekyaviiriddeko abo bakuba wa milioni 3 ku Uganda enjavu ku malwaliro omutali ddagala ku basomesa abatalina ssente ku malwaliro amatono ku masomero ebifo bimu tebirina masomero ku mbeera ya Uganda embi abasuubuzi bali embi zayogerako ku ebintu bingi nnyo question yange egamba shut up your mouth oli musajja mukulu if oluma bantu ba bloga kufuna ki sente zaabwe ba bloga bafunye sente kwekulaakulanya nga bwe bakwata sente ne baziwa bakaba parliament nga kuliko amafuta agabatambuza kuliko okulya kuliko okwambala ezo tozivumirira Uganda bleeding nga bakwambaza batya amasuuti bakuliisa batya bakutambuza batya bakugulira batya emmotoka ku Uganda gy'ogamba esegeza abaka parliament bajja kwekusa be basinze okunyagulula eggwanga lino era bannayuganda naddala ababaka abali mu parliament buli mubaka wa parliament gola mu parliament kyenji yagifuna dda bakyusa dda obulamu gwata buliimu bali bulungi kyova olaba omusajja yakugambirawo nti bamugye mu parliament bamulemesezza okwesimbawo Walukagga n'agamba nfiiriddwa obukadde obusukka mu 3 magoola bwali bulazeewo magoola nga tannajja yafiirwa obukadde 3 ane magoola yali akaaba nolabye gundi ngini yakaweesi owawa negundi ekatooke tomanyiwe katooke ebizimbe byonna yabitunga naye yatunda ebizimbe ebyo nga tanna nominatinga mu gundi ati nkunnyonnyola nti gwe ogamba abantu bano njagala IG gyayingireko mu NOP asooke ajaze tubabuuze abantu bano sente zibulira Walukagga sente zizabulira wa obukadde 3 obwo bambi obukadde 3 byagamba nti natunda amamotoka gange n'amayumba ng'ate yali agenda yakamala bumazi agenda ku nomination nogimala zalagawa kumanya business y'obwaka bwa parliament ekyasinze okufunira nzizigirira abantu okitegedde yamala byonna byogera n'akwata magoola n'amugamba nkuwadde naye nkuwongayo nkuli ku mugongo okuwaayo n'amusimbula ku ssente n'amugamba ate abantu bowangula nze ngenda kugamba abantu mpagira gwe bakuwe kati wulira double standards ye Walukagga gamba mulondo n'omusajja yagenda tukolera ye mulungi ng'akulimba because yagamba nti wenna agamba abantu bajja kumpulira bakulonde naye nze ate olina okunsasula obukadde 3 mwameka mwana kitegeeza byagamba abantu bagenda bifuna naye nze nkwadde genda olye lwaki onasasula 3 gy'atagenda kufuna tanti bannayuganda be balina ekibuuzo magoola ava ku kyokusasula milioni 3 agula ki ku kintu ky'atagenda kufunamu agula ki magoola ekimusasuza milioni 3 Walukagga yayitemu agenda kufuna ki agoba ki parliament business bw'olaba Kasuku ne babbuloga nga bafunye ssente mubakubirire mubaboole lwaki mmwe tetubaboola Kyagulanyi mumuboole ne ttiimu ye babbi kigambo kinene kambasiibulire wano mweraba